Wanji? Yegwe. Yebaleko. Wadde webase. Nedda. Baddeko ebintu bye mbadde maliriza. Ogamba otya nnyabo? Sigamba. Nnyabo. Kakati. Ensanso okulaba. Kale. Mwebale emirimu. Tukola. Mwebalire ddala. Obadde nno mbuzeeko. Nanti kikovola banzize. Badde ombuzeeko. Ngambe kanesi tuleze. Anange mbadde yakujja eyo. Wadde ojja. Ati kati atakijja kula makulu kasanze enzize. Nnyabo. Kakati. Mbadde nkimye kasente. Kasente? Manye ebbanga litambudde. Nkiraba. Ekyamazima ebbanga litambudde. Litambudde sikulaba mu ofiisi ngambye kanzije. Mbadde ngenda kujjako ku ofiisi luli najjawo ndowooza lwakuba najja ku Sande nga temuliiwo. Kusande okimanyi tetukola. Kusande okimanyi tetukola. Amama temukola. Kati wandibadde ompa akasente ako nkuwandiika nti omazeeyo. Wasasulako emitwalo 4. Emitwalo 4? Omaze emyezi egyo. Ebiri giweze. Bannange obudde budduka. Bannange emyezi ebiri giweze nga sasula looni eyo. Kati gira aleeta sente tu. Anti kati mbadde nyanjijeyo. Ebintu tuli mu mbirigo za sasula school fees twala tugende kakati byebizibu nno. Ebibadde binkutte okunnimba. Muli musasula school fees. Bana kibobonaabona nabo nga mpulira wano nti onabana tobawayirayo school fees. Basi bananjala. Nedda. Gwesende ziragawo. Ebyo bigambo bya Seguya. Ebigambo nze muntu kuno ku kyalo. Atayinza kuyingiramu ebintu. Nze ndabirira abaana bange. Kati Kasozi nkubulire ekiddako. Tugenda kujja tukusitule. Nze ne bakama bange tugenda kujja tukusitule. Buli kimu tukitwale. Kasozi talina gwatewozeeko wano. Kasozi talina gwatewozeeko. Ne wamu yatuuka. Kasozi alina omuntu wano amanerenda awula sente gwatewozeeko. Angambye muwe ennaku 2. Kati egyo gibindi myezi 2. Ate ng'eragyamaze nga tasasula emyezi 2. Kasozi musajja muzibu nnyo. Kasozi yeewola. In fact Kasozi takoma kwewola kuffe bamanerenda. N'abamaduuka bonna bamubanja. Ani atakaabye Kasozi kuno? Gw'osuubira magenda kuwa sente zo? Apadde ennaku 2 kati ngenda kukola ntunzizeeko. Ebintu bizibu. Obusajja nabo butuzuganya butugoba obusajja bwa kanso nabo bwafuuka obwa kanso. Tebwagala tulabirako ddala. Layisinsi zifuze layisinsi. Simanyi oba eyo tebannatuuka. Kati nkole ntya? Wamanyi tobana muntu. Nze simanyi magezi gakkuwa. Naye nga kyolina omanyi ennaku zino olina okwegendereza omusingo kikulu. Kasozi ono yabadde asigaddeyo. Naye nga alina musingo gwe yakulekera. Ate weegulya asulako emitwalo aga. Kati gwowola otya sente okutali musingo. Era byebizibu byemugenda ofuna. Ogenda ne weesiga omuntu. Obudde mbadde kulaba mu ofiisi kati. Mbadde nvaayo mangu nina be ngenda okulaba. Waliwo gwe bangambye nti tubali wano. Soko nyambe. Nfunye emergency. Waliwo muganda wange. Alina emaali yasindise okuva e Bulaaya. Wadda mbusuubuze ennaku zino. Nedda. Nse ebyobusuubuzi sibirimu sibitegera bulungi. Sikumanyi nga musuubuzi. Kakati ye kiyakoze muganda waffe namukunyumizaako oba ali mu Amerika eyo. Kakati asindika ebintu. Bw'amala okubisindika abimpeereza. Biriko n'amannya galina biki na biki. Kati abimpa. Bw'abimpa ŋŋamba. Kati byali byakuteeka mu mmotoka ye eyo gye yaleka. Kakati bya milioni banga 7. Ntuukira ku nsonga obuzibu. Anti kakati obuzibu. Ate abayiwa tebabikutte. Era biri wano nakawo. Biri nakawa bamugambye akwate milioni 2 kati gendo binone nedda bamugambye akwate milioni 2 n'emmeka n'ekitundu azikole ki mugambazi nati uliriza kati obuzibu bwakoze nti yali mu Amerika kati zampeereza na message ku WhatsApp kweri ate simu ndoza okole ki anti kati kumpi alinga agamba nti nze kwate milioni 2 n'ekikumi zikole ki nziweyo mbijjeyo sana sindika ancha kuba kati yali ewaabwe kati wayo sente bakuwebye kati yali ewaabwe ebudde kiro kakati ekyamazima kyolina okutegera muganda wange mpaloni ya milioni 2 n'ekitundu nve mu kizibu kyendimu kati ekizibu gwakirimu oba muganda we yali mu kizibu oli ali mu kizibu naye febamu ye muganda wange ate nze ndi muganda we kati gwayagala sente ye yayagala sente kumpi era fena tuzeetaaga gwereeta sente mpola sente nve mu kino ekizibu oyagala milioni 2 n'ekitundu zokka busente butono nnyo kati oba oyagala milioni 2 n'ekitundu era wano wosanze ngenda kunona waliwo n'omukazi ow'ekibiina gwe nawa sente agenda zimpaka akawungeezi yitawo esente ogenda zisangawo nyamba bannange nyamba ogenda zisanga yangu kale ate mulimu amagoba gaddala
tujja kwogera wega omusajja nange ayagala ku halo ate mbadde wano nga si Kasozi sebo kize ayagala miliyoni 2.5 kale kandi ndowooza ogenda kunteera wano omukono ojja kunteerako tulabe nga ate lindako infact ne wano tewerabirawo tulabe nti anti ebintu bibadde bya bwangu onsanze tugenda mu kawungeezi Mwami Kasozi Kiki kyokola wano? Ndi wano waliwo mubadde ne meeting. Musoke malize meeting oba twalisoose byaffe. Mwandisoose eki? Ne mumala meeting ya. Anti ono abadde anonyera oni wano. Webadde kunkubira na simu wamakuŋŋaama. Naye nadde nno okutegeeza. Mubanjiza ono gw'olaba. Ombanjiza ki? Ne leero tubadde naawe. Kasozi sikubanja? Omanje kati bw'oba omanja kitegeeza. Wano ononyeewo ki? Omukyala akubanja. Nse kimye wano sente za muganda wange ebintu bye byabanja bikutte kwa URA. Omukyala ono akubanja. Oyo akubanja. Yogera na amazima. Ebyo birala. Bino bifuliko birala nnyo. Anti akubanja takubanja. Omuntu asobola okuba ng'abanja munne. Mbuzi za kubanja takubanja. Amanja. Sente ziri mmeka? Yewola miliyoni wazinda bezi? 2. N'asasulako emitwalo aga 4 tugenda myezi 3. Ongambe sente ogenda zindeetera mu bbanga ki? Nnaku nga 2. Nnaku 2 nga walemeddwa okusasula akamu yampaako emitwalo omubanja kamu 6 mu myezi 3 tazireeta olwogola banonye wano miliyoni 2.5 mbagenda zireeta mu nnaku 2. Kati bizinesi yange nyangu nnyo. Nze mbadde njagala kufuna wano sente naawe nkusasule gw'obiveemu kati ate ndiringe n'ono. Ononye sente zange kuzisasulamu mulala gweweewola. Ate waliwo obuzibu. Wangambye togenda ziwaani. Sente wangambye ozitwalawo. Zigenda kujjayo bintu byabandeetedde ku URA. Eno ye URA. Takumalira budde ate gwe nabadde nakusuubiza dda. Totambula. Apande buno. Mutwale. Oyagala byampaka so nano oli mukwekalakasizaawo. Kano ojja zisasulira ku poliisi. Bakola gwakubba bubbi sente z'abantu.